Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lw'enjira tutunuulira ebyo ebyetera omukyala okubula obwagazi. Tutunuulira ebyo ebiviirako gw'omwana omuwala gw'omukyala oba oli mufumbo oba toli mufumbo, naye tutunuulira ebyo ebikuviirako okubula obwagazi n'obeera nga tolina bwagazi ng'omubiri gwo gwafa. Njagala tutunuulira ebyo ebikuviirako okufuna ekizibu ekyo, n'ekirala ngenda babulirayo ku ddagala ly'osobola okukozesa omubiri gwo gusobole okuddamu obwagazi ofune ennyonyogezo ez'omukwano. Tusooke tulabe bino ebikuviirako okubula obwagazi. Ng'ekisooka, ebirowoozo ebingi. Ng'omukyala bw'onaabeera n'ebirowoozo ebingi kigenda kuviirako okubula obwagazi obwo obw'omu kisenge. Buli lw'obeera n'ebirowoozo ebingi, ebirowoozo ebyo eby'enjawulo, totawaananga kunoonya ddagala lya bwagazi. Olina kwetereeza bwetereeza n'oggyawo ebirowoozo ebyo, obeera ojja kutereera bulungi nnyo. Ebirowoozo ebingi biviirako omukyala okubula obwagazi obw'omu kisenge. Ekyokubiri, n'endwadde ezo ez'enjawulo ezitera obbakwatamu abakyala nazo zibaviirako okubula obwagazi obw'omu kisenge. Emibiri gyammwe ne gifa. Endwadde ezo ez'enjawulo zenjogerako kugeza nga kabootongo, kandida n'endwadde ezo ez'enjawulo ezitera obbasumbuwa mu abakyala zibaviirako okubula obwagazi. Bw'oba olina kabootongo oba kandida, fuba okulaba ng'ojjanjaba kandida oyo awone. Kino eky'obwagazi kibeera kijja kudda. Genda mu ddwaliro ofune obujjanjabi, ojjanjabe kabootongo, ojjanjabe kandida, ojjanjabe ezo endwadde ezitera obbasumbuwa, obwagazi bujja kukomawo bulungi nnyo mu mubiri gwo. Ekirala, family planning. Ne family planning ebaleetera okubula obwagazi obw'omu kisenge n'obeera mukalu mu nsonga eri gy'otegedde. Family planning bye bimu ebikyasinze okuleetera abakyala okubula obwagazi. Tera nnyo okubagamba bw'obeeranga ku family planning n'omwami ono gw'oli naye akitegeereko, afube okulaba ng'akulaga ebyo eby'amaanyi ebisinga ku bya bulijjo. Bw'obeera ku family, abakyala abamu, si bonna naye abamu, famire eyo ebabuza obwagazi obw'omu kisenge. Ekirala, enneeyisa y'omusajja. N'enneeyisa y'omusajja eviirako omukyala ono okubula obwagazi obw'omu kisenge. Enneeyisa yonna ojja kusanga omusajja nga mutamiivu nnyo kyokka nga mukyala we ye si mutamiivu oba nga tanywa mwenge, ate ggwe ng'omusajja onywa omwenge. Buli lw'onaanywa omwenge n'ojja owa mukyala wo ono, omukyala ono agenda kubula obwagazi. Ekyamazima obwagazi bwo bugenda muggwaako. Buli lw'onaatuuka mu nsonga ezo ez'ekikulu ng'oli naye, omukyala agenda kubula obwagazi. Omwenge mubi nnyo. Mu abaami mulina okukendeeza okunywa omwenge. Bw'omanya nti mukyala wo tanywa mwenge, omwenge guno obeera ng'ogukendeeza, kireetera omukyala oyo okubula obwagazi. Enneeyisa y'omusajja endala, abasajja abayombayomba, nga buli kaseera oyomba, mukazi w'omukuba, buli kaseera mubeera mu kuyomba, naye ng'okuyomba okwo gw'omwami gw'otera okuleeta, kireetera omukyala oyo okubula obwagazi. Obwagazi bwo bugenda muggwaako. Jjukira omukyala ono buli wabula obwagazi agenda kubeera na bukalu, tagenda kubeera na mazzi. N'olwekyo abasajja enneeyisa yammwe ereetera abakyala bano okubula obwagazi obw'omu kisenge. Enneeyisa endala ey'abasajja, omusajja omwenzi n'oyenda nga ne mukyala w'oyo ow'ewaka omulaga, kireetera omukyala ono kwetama, omutima gwe gufa, obwagazi bwo bugenda kufa. Buli lw'onaabeera naye, obwagazi bwo bugenda kufa, tagenda kubeera na bwagazi obw'omu kisenge. N'olwekyo abasajja abenzi naddala nga balaga bakyala baabwe, kireetera abakyala bano ab'ewaka okubula obwagazi obw'omu kisenge. Bw'oba osazeewo kwenda omusajja, yendera eyo, tolaga mukyala wo. Omukyala wo mukweke. Nabagamba nti omusajja yenna ayenda ng'alaga mukyala we aba musajja musiru, aba tategeera, aba kisajjasajja. Omusajja yenna oyenda naye tolaga mukyala wo. Beera ng'okimukweka. Katonda yatonda abasajja n'atuwa amagezi agategeera. Bw'omanya ebinyiiza mukyala wo ebigenda omuviirako okubula obwagazi, tobimulaga, bimukweke. Omusajja yenna alaga mukyala we w'ewaka abakazi baakwana, omusajja oyo aba tategeera n'omulundi n'ogumu. N'olwekyo enneeyisa yaffe abasajja ereetera omukyala oyo okubula obwagazi obw'omu kisenge, n'abeerera ddala nabukalu naye nga kivudde ku ggwe omusajja enneeyisaayo. Ekyo nno kikulu nnyo. Abaami mugezeeko okweyisa obulungi. Abaami yogera ne mukyala wo bulungi. Bwe muba temuli bulungi ku nsonga y'ebyenfuna, omukyala ono kimutegeeze bulungi, akitegeere. Mu mukwano ajja kuba akimanya, kuba n'obwavu buleetera omukyala oyo okubula obwagazi. Buli mubeera mu bwavu obususse ng'omukyala alina kye yeetaga nga takifuna, omukyala oyo kyangu nnyo okubula obwagazi. Omutima gwe buli kaseera guba mu birowoozo, ky'oba olaba ng'omukyala ajja kubulwa amazzi, ajja kubula obwagazi
oba omukisenge totawana kunoonya ddagala gw'omukyala ng'oli mu mbeera bw'etyo n'onaanywa eddagala eryo lireeta amazzi lireeta obwagazi ojja kusigala nga bw'obadde olw'ensonga kino ekikuleetera okubula obwagazi kibeera kikyaliwo kye mulina okuggyawo. Ekirala obukyafu, omusajja bw'obeera omukyafu ekisusse kireetera mukyala wo okubula obwagazi. Waliwo ekisukka, waliwo omukyala by'alina okufaako okuyonja n'ate naawe waliwo by'olina okwefaako okweyonja. Beera muyonjo mukyala wo ajja kubeera n'obwagazi wamu n'amazzi ago ag'ekikulu. Kati tutunuulire eddagala ki ly'osobola okukozesako gw'omwana omuwala, naye eddagala lino likozese ng'ekyamazima ebisinga byonna oli bulungi, nga toli mulwadde, tolina ndwadde zonna ez'owansi ezitera obbasumbuwa, nga buli kimu kale kiri bulungi. Naddala ggwe alina okukozesa eddagala lino ng'ekyamazima ensonga eyo ng'ovudde naye eno wansi, nga ggwe okuva ewatandika ebyo eby'ekikulu ekyamazima nga tolina bwagazi omubiri gwo nga mufu. Beera ng'otunulira ku ddagala lino. Nkusaba ofune emirandira gy'amatovu, funa emirandira gy'amatovu giteeke ebbali awo, ofune n'emirandira gy'ekikindukindu. Ekikindukindu okuva ensansa eziruka emikeeka kye bayita ekikindukindu, funako emirandira egyo gifune gigatte n'emirandira gy'amatovu. Beera ng'obirongoosa bulungi. Osobola okusooka n'obisekulasekulawo mu kinu bulungi, n'oluvannyuma teeka mu sefuliya, teekamu amazzi tokosa. We bijja beera ng'onywako. Olunaku osobola okunywako emirundi ebiri, ng'olunaku onywako ekikopo kimu, ku makya kitundu ne kawungeezi kitundu. Lijja kuyambako, ligenda kwongera obwagazi mu mubiri gwo. Singa onaaba olinywako, beera ng'olinywako ng'oliddiŋŋana, lijja kuyambako emirandira gy'amatovu wamu n'emirandira gy'ekikindukindu. Eddagala lyeryo neyo byemba nnyonnyodde mu bitwale nga bikulu. Obuzibu mulina abaana abawala, mwagala nnyo eddagala, mwagala kimu kuwulira nti ddagala kye lireeta obwagazi, mwe kye mufa okuwulira. So ng'ate osobola okukozesa eddagala n'osigala nga bw'obadde, olw'ensonga ekibeera kireeta okubula obwagazi obeera tokiggyeewo. Olina okwetunuulira, olina okwemanya nti kiki ekinviirako okubula obwagazi. Mu kusooka nali bulungi naye kati nabaaki? Ekyo ekikuleetera okubula obwagazi kisobola okuva ku muntu oyo gw'oli naye, omwami wo. Mukitegedde? Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.